Namuwanga nsanyuse nnyo ogenda Kisaakaate. Njagala okuyiga okusala amatooke, okwetereeza, okwefaako n'okufa ku balala. Nsanyuse nnyo abazadde bange bantwala Ekisaakaate. Mpulira bulungi kubanga ngenda mmanya abantu bangi. I'm going to get new friends. Ate ngenda yiga ebintu bingi nnyo bye mbadde simanyi. My name is Patricia Chirawo. I'm going to Kisaakaate. I'm going to learn how to cook, to prepare food, and to wash. Njagala okuzannya omupiira ne basketball. Yabikolako dda. Njoza ebintu ebyokulya. Mwebale nnyo bannaffe aba St. Joseph's Nagalama batuyambyeko mu nteekateeka eyo. We come from Guno. I'm so happy to be in Kisaakaate because we are going to learn how to care about others, more manners, hygiene, so we can make a proper generation. Thank you. Hello my friends. Nze mulungi Nabi. Nze wano okuyiga okukwata amatooke n'okukwata omumonde n'okufumba. Neyanza abazadde bange okundeeta wano nsanyuse nnyo.